Abooluganda Mukama yeebazibwe. Amanya n'eddoboozi bamutata Noman. Nviira sayidi ze butabika. Banaye neebaza Mukama ku lw'obulamu bwange n'ebirala byonna. Nze kutegeera omusumba nali ndi eyo sayidi ze Mutungo ne mpulira bagamba nti waliwo omusumba bamuyita Mujingo mufere biki. Ningamba oyo musajja afaanana atya. Lumu nali neebase kiroto kyajjabuzi nenzuuka ku makya nenyambala nengamba ngenda wa Bujingo. Simumanyi ng'ate bamuyise mufere. Bamufere ngende ndaba oyo. Gwe namala nenjija nendinya taxi nentuuza mu kibuga nensanga omusajja namugamba ayalina boda nemugamba ngenda wa pastor baba muyitaani nenya siritegeera bulungi. Nempulira nangamba omusumba bamuyita Bujingo. Oyo wenyini wengenda. Banaye Mukama yankuuma nandeeta wano bulungi nentuuka netusaba. Bwe twamala okusaba nempita wano nentuuka wali. Nendaba omusajja wa boda nangamba kugenda nemubuuza kugenda mu kibuga sente mmeka. Nangamba nusu kakaaga. Nengamba tugende. Nomutawuni kunzaba sente nagamba ti oba nsaba mitwalo 5 ndina okugenda. Ze bangamba ze nawaayo nengamba ngenda kyekyanzije waka. Nenzija wano ne tusaba nentunula butunuzi sena kye nali ntegeera. Nenzija ne tumala okusaba bwe natuuka wali nensanga omusajja nangamba leeta kakaaga. Nengamba tugende kutuuka wali ku kkubo nempulira bayimba taxi 10 mu tawuni. Kyenakola nengamba kakaaga kwatako 10. Agamba omusajja nemugamba se bugenda kunsanywamu kwata 10 luno neyanziza ati ndeka ndinye taxi ngende. Banaye najja wano sina kyendina tunda kaveera gwe mulimu gwange tunda ku kagaali sayidi ze Mutungo Luzira kitintalewa. Mukama mbeereddewo banaye olubwentuula nenfumitiza nengamba Mukama weebali. Omukazi yalina akabakazumbi k'amafuta n'agamba nti kigenda kungwa ati gasiteeke mu nyumba Mukama genda akola ki kutunulamu. Kati Mukama mbeereddewo banaye mu kaveera kange abewaka navaayo tebategeera gyembeera. Dadi nagenda kumuddamu kumukubira mugamba dadi noonyezawo okugula. Nengula y'akapoliti kange kubira Mukama engalo ezawaggulu mu linnya erya Yesu. Nagenda kuddayo mulundi gwokubiri nzende kusayininga endagaano endala. Mukama mbeereddewo poloti ziweze 2 ezo. Ziweze 2 ndinayo nangula y'okusatu ey'okuna. Mukama mbeereddewo banaye. Ojja n'osaba busabi okyali mu kaveera bwe wakola amaduuka. Akaveera ke ndimu katesaawe eno kapito wange tasuuka mitwalo 13. Naye omwana yandaba ndina kasimu ke ndina esimu yange nambuuza munaye n'esimu gy'olina iyo bikusinzira bizinesi gy'alaba nangamba munaye n'esimu gy'olina iyo. Nemugamba yange. Nangamba taa olimba no bizinesi kusasula rent n'otamu n'ogula n'esimu. Nemugamba tiye nangenda waka nemukyako enamba natuuka waka nengamba nyabo toddamu kujerega abantu koma kunze pozi bw'oba ojja jangu kulaga ennyo akayumba kange enzimba mu kyalo ge kafaanana gokakase nti aboojerega sibeebwa gy'oliko bizinesi zaffe tizezonna okujerega. Naye mugamba jangu nkulage. Mukama mbeereddewo banaye ndina mukwano gwange. Ozimba ennyumba mu kyalo. Nanzimba akayumba katono k'omu kyalo k'abavubuka. Kalinayo saawe eno bwe ngenda nsuula mu yange. Wano Kampala Mukama mbeereddewo era nawo ndinayo maze omwaka mulamba. Vudde mu muzigo bw'ekisa kya Mukama. Kampala wazimbamu? Nazimbamu akayumba kange lw'ekisa kya Mukama. Nze yava mu kyalo. Ate ono mumwegendereza akayita kayumba. Genda y'olabe. Kati esaawa eno omwaka guno Mukama mpadde ne piki. Pasita nali wali wansi nengamba Mukama njagala nkoye taxi. Nze nasaba piki nze nkoye taxi y'okulinya kujja. Nga tobitegeera wano. Negamba Mukama. Wano najjako 2022 najjako 22. Kati wakamalawo emyaka 2. Emyaka 2 ngenda mu gwokusatu. Nze wano omwaka guwedde twajja wano n'otubatiza ennaku 5 mwezi gwe 12. Nagenda kudda wakanzira wakanya wena ntobye ne bankubira simu ne bangamba mu nyumba yo byonna mu nyumba tewali kye balekamu yadde kimu. Byonna babibba.
nagenda kutuuka waka nensanga nti buli kimu bakitutti. Endagaano zange ze nasanga nze nakyanyamba nali nzirese ku buliri ntutte ebbaaga gye nali nzitereka nenzisanga omutima gwali kwezo nensanga awo ku buliri abaana baziwandiikako. Mukama mbeereddewo ambeereza omuzadde ndina mukwano gwange yambeererawo kitange ne maama nga tebanfaako nendwala kumala ennaku 3 ndi ku kitanda. Omukwano gwange bamuyita Michael, tumuyita erinnya Rushanjwe ye tumuyita. Omwana yambeererawo yambeera taata ya Katonda yamusindika nka malayika wange nambeererawo tangabiranga 10 Kampala yereeganye. Omwana nangumya nangamba nti mukwano gwange guma bugumi Jehova omanyiyo. Nemugamba naye embeera ng'eganye yansindikira mukwano gwe Kampala mbeere naye. Oyo mwana bwe yatuuka kukwata akagundi kunkuba ku mutwe nemugamba Lukyanja omwana mbeeredde ekizibu. Mwana nangamba bwe yatuuka akakwata akatembwa kukankuba ku mutwe nemugamba mazima deda no yagala kunzita. Nangamba nti njagala nkutte nze nago yakuleete Kampala. Kuva olwo omwana oyo nangumya ambeeredde omwana oyo ambeeredde otangabiranga yadde 10 nayampa amagezi. Yali yakuleete Kampala eragala kukuba katayimbo. Kuva olwo namuviira kati nenfuuka kaana kambata mu kibuga sirina maama wenkubira essimu waka tebanfaako tebandiko naye Katonda mbeereddewo banaaye. Kati gwe mwana eka. Ndineyo nze mwana Kulisimasi balinda nze aba basindikira sooti. Waguze pikipiki empya. Nkadde naye nguze piki enkadde naye Katonda guno omwaka gutandika siyinza kusuuka mwaka gwa 3 omwezi gw'okusatu awo Katonda ntembeereddewo ndagenda kubeera ne ampya. Mwana pastor njiwaayo pikipiki ebisumuzo biteeka awo tubiteekeko amafuta. Amina. Eyajjanga toyina ntambula. Sina ntambula sina kyendina. Era kati obujulizi nze bukyanyumira. Olwo obufere wabulaba bwatuuka wano. Nali ntanaba kujja. Naye wano nawo ngamba. Wajjanga oze kubanga luwagambe bujingo musuma mufere ali eyo nawe nogamba kange nenoonya omufere oyo. Nagenda jabuzi nendemva wano bwe natuuka waka abenali mikwano gyaba nali mpita mikwano gyange ne bambuuza naye ti mwana tenoma notandise kwonooneka kati essaawa eno vaawa ne mugamba va wa bujingo akututeyo oyo muyaaye abo bayaaye abaana abakututeyo tandise kujoyininga gurupu y'abayaaye nembagamba nedda tewali muyaaye antuteyo ne bangamba noma ne watandise gurupu naawe ne mbagamba nedda nze nagenze nzeka tewali yakiriza naye nze nengamba nti oba mugaano bamukiriza nze nagende bwomu segeza n'abatuvuma batukubira obulango. Ono singa tiyasanga muntu ampita mu ffere yali tajja kujja ku Kanani nenzijaba naye Mukama mbeereddewo nange omwaka guno meant for evil God has turned it around, what the enemy meant for evil God has turned it around for our good. Mukama ambeereddewo banaaye muto wange bato bange babiri babadde mu senior 4. Muzeeyi yatuuka akaseera nagamba sente mulemeredde okusasula. Muto wange omulala yali abamazeyo fees tamuwaana omwaka guno n'amaliriza ne bamugamba waliyo sente zalina okusasula dadi naye ekyawa n'agamba nze ebimbikooye. Muto wange ne bamubanja $16,000 kitundu. Nembuuza muzeeyi naye ono omwana bwe musasulira fees oyongera kumusasulira male senior 4 oba nedda? Kwati ezo sente zintawaanya nenzikwata nenziwaayo. Omulala ye dadi yagaana n'agamba yali agenze mu kusoma bwatuuka mu vidi ne bamugamba dawako kime fees yadda waka muzeeyi n'agamba ebyokusoma okwomye leero. Kati bwe yamugamba komye leero n'atuula waka taamu neeyitawo genalaba eyitawo nnaku waweze wiiki 2 naye mugamba jangu Kampala ngezesa kitange ndabe oba alinamu omutima gw'okumuzaayo. Bwe yamugamba ngenda Kampala muzeeyi n'agamba genda. Omwana nemuleeta muzeeyi agaana buganya oba akasente tekaliiwo. Simayo oba akasente keereke taliiwo omwana mu senior 4. Naye mala nemugamba jangu omwana n'atemba najja. Bwe natuuka eno nenkaba nengamba naye Mukama nkola byenkola bandiro bange walaayi bwe baba batalina kye balina bali eyo babonaabona ngenda kusaayi kujjawo essanyu. Mukama nangabirira n'ekirooto ne kijja nengamba ndina okusasulira muganda wange musasulidde ekitabo yenze akacumu yenze uniform yenze buli kimu kyona yenze. Akacumu mwakategedde
ye kalamu yita abantu ate saawe namaze siniyafo ne sister wange bamaze nebaza Mukama bona kati mbatemedde kubo baba wange nawe namuleeta kati naye saawe eno yayezezaayo amaze kosi ye naye namuleeta wano nawe bigaya avudde mucha yava kusomero omwaka oguwedde n'agamba mwana Nomani nyamba saagala kudda mu kyalo banzira Kampala n'enyola kasasira tirist naye saagala kudda mu kyalo mubeereddewo naye saawa eno naye yaziza ku ssomero n'amaliriza emisomo gye muzeyita mutawanyiza. Amina. Mbayita mwena yitabali abagamba nti wajoyininga bayayi bajje. Mbayita mwena gye muli abantu b'e Kasokoso ab'emutungo ab'ebutabika n'awalala wonna ab'entungame ewaffe mbayita mbalala mbayita ab'entungame bayite mu lulimi lwammwe. Abambalala nimbeeta hamba kananirandi abantungamo nimbeeta abakabale ndabeeta nimwe mwishe ebiro bingayi ebirasha tunakimwe omwezi gw'ekumi n'ebiri 2025 Olwakabiri kyakiro kyakabiri olwakabiri orwenyino ryo nirwisha abantu bibanda mwena nimbeeta mwishe tuhereze Mukama obujurizi mbwine nima Mukama naza kubakora naye Mukama nkorire arebe nkureba naye nindeba vision no misho ganje naye nindeba urugendo ni mazima walayi Mukama nyambire ninyomanize kumanye beyi itafari family yaffe nzasoze kutegera beyi itafari nja kusumba Mukama nyongera amanyi Mukama nyongera amanyi nzasoze kutegera beyi itafari nzasoze kutegera beyi atayiro ngo bwefanana nzasoze kuyimirira mu Kampala tobanga gwasoso gula piki nembaraga nzaso ngukambala esoboka bulajjayo yenna akubya wakasimu ati mumpe transport ezizayo naye nze mama ne taata mbatwalira mugati abalala bakuba simu bagamba banoonye transport bazaayo buli mwana jidde kunze naye wa mukisa Mukama muleredde obubyomu agamba tugende wa bujingo tusabe tewali mwana jja wange natajja wano kusaba nobwo abatamira je wange kunkyalira oba maraye wiki 2 abayegomba mwenge naye agunywera eyo tagunywera wange bana yenebaza Mukama.